tusubiri ensiko yali komera twogera bano ebintu abatabalawoza nti byakusaagasaaga oba tunyumyamu bunyumya eri yali nsindala mu Uganda tu Lwaki oyogera bw'oti? Twali mu Uganda naye nga tuli mu nsindala naye ate nga tuli mu Uganda. Lwaki oyogera bw'oti? Lyali komera ku bintu bifa abaana abato bye twasangayo bye twate tusuubira. Nze nali simanyi nti bayinza okukola lecture y'okkuba omuntu akakumbi. Tuyige kuba ye penalty esooka mu nsiko era gye baalaamirizanga sisi ono nassasi ekibonereza ekisooka n'endabako nga kirabira omukyalo omu waali kati mukulu mu magye muno ng'alagira nti ono asinye ebimerezi bya muwogo abye emmere y'abasiviliani naye demonstration balabire ku ye enkumbi emulye ndi balema kujja apa pigawo kafuni kibirabira twamulekayo lwa muwogo n'okwata embaata enjala ekuluma n'osanga ekibata kyeyo kitano ne bakusanga ng'omaanyuula ekibata tekirikani abantu badduka obbye embata ya mwana yinki konza aluwa kakumbi ne babasanga endiga biki eyo mbuzamu mpanga bintu balekanga nabo byataabuuka byabwe bityo omunyanya babakyaje embuzi mwagijewa intelligence yonna esinga yali yakagame bebatala kebawulirako nti enkola yatuuka nga tumaze n'okuwamba bakusange nga walidde ku nnyama sente wazijeewo wabbye n'omugazi ndi Muganda nagenze wakojange katwe nampaayo omutwalo naso intelligence komera bagambye babbye ekintu bwekiti basanze jita musoka ali omuchere n'ennyama iyi nze Omuganda wano ninganga gwave ekigali sebo nga batusiba paka twave ntugabane tetulye ku bintu birungi kubanga embeera mbi ne musiko bekyali musiko bakusanga nga busanzi mwageze mu kimye mmere mumaze ogisima bakusange nga kubanga olusi batugabye ntumeketa kulusi bakusange emimwanga kulika akeeru omeyiba kyakula emmere muwogo gw'otaasimba obanze mmekeseke enjala ennuma kakumbi bwe mwatambulanga ne mutambula ne mulaba kweri muwedde mu supu wonna musenyu n'obeere mabigeeyo ng'owoza enda yansaasa nempwira amacumu ne ganchumita nga baddogo bakuseeyo dda kakumbi kati ndowooza olabe Uganda ndala abantu babbye wano sente nagamba president bateeka ku square bampita gita ne lujegere yange kakakaka katimba onoddamu nobba Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Sergeant Jita sabu wanga kisubi nsanyusa okulaba mukulu wanga kisubi nsanyusa nnyo weewaawo webale Mukama kuumye naffe atukuumye n'abantu baffe gye bali mirembe era nkwebaza okulaba nti ompita n'oŋŋa Jita jangu era siyinza kunyooma ne ŋŋamba notuukiriza kubanga ffe tulage bannayuganda obulumi bwe tuyitamu n'abantu abavuddeyo okutufolowinga kubanga abantu bangi batufolowinza abamu bavuma kubanga olw'obutamanya kubanga olusi yete yayita mu nnaku eyo teyatambuzaako bigere kuva katale ka Mmese kutuuka Kampala kubanga abantu sebo baatambula ffe twali tulaba abamu nga babuuka mirambo olidde n'abaana baabwe ne babaleka olutalo lwagenda okuggwa ng'olaba nti ate twabalabako eŋŋoma abonga emirambo baakwata Kataggwe abonga mirambo olusi ne bagwa mu basirikale b'Obote ne babakuba ne babatta kati mutalo okuggwa ffe twali tuyingidde Kampala tuli mu kulayira tuwoza Northern Uganda biki naye ng'ate abantu bambi banyiga biwundu maziga kale abaana bange muzeyi bba wange saddamu kumulabako
bannange nti abo ate bakwata mu lukoola abo be babateeyo okugamba ebintu bingi ffe ng'abaali abaana abato era kati tugenda mbakama bafo nga afande Kainda Tafiire bajimu mwezi bafande Koleta bafande Joramu kubanga waliwo be boogera nabo oluusi ne bankubira nga Jita abasajja bagamba nti obajjukiza ebintu bingi bo baabivaako dda bo bamanyi baatuuka n'ebintu byoyogera ate bazze ennaku noyeta Sefaali noyeta Simanyi Lumumba Stanley Muhanji noyeta bayikondeera abo bo baaziika baamala bali ku bintu birala kati ate bawira Jita otobazaamu ennaku ne bagamba ne Jita byayogera bituufu kubanga nja kutegeeza mukulu Kisubi NRA bwe twali mu nsiko tetwalina coverage yo William Pike bwe twatuuka wano ebintu baabimujjako kubuza ki bujulizi ne bagamba ebintu binabi ne babimukwe okumuwa MD wa New Vision kyali ne bamuwa n'obutuuze wano Simo Palestine ne bamuwa Bitwell ne bamuwa awali capital just kumuwa nga thanks ku kyeyakola mu Luweero kumwebaza ye n'afunamu esaawa zino ali Kenya ali mu tourism muntu wa byabulambuzi naye akasenta afuna eyajjanga mu nsiko atukoleko coverage era beewuunya nnyo kulaba bino ebintu ebisinga Jita mbijjawa nayo Jita ebyo ebintu yabitereka atya eyajjanga mu nsiko yasasulwa journalism gye musoma nawulire ffe abajjibwa mu masomero kubanga n'empulira abakulu wajuzi okyaziza nafane Serunjogi okyaziza mukulu Seddunga yes bali bataka mu kitundu omwo ne bayingira obuyeekera nabo ne bakola training oba yabakola abataka naye buli omu yamanyi bwe yakola ki training ye olidde bakola byonna obugaali okuvuga muzeeyi ku bugaali okuvuga baani yes kubanga esaawa eyo mu nsiko Land Cruiser y'omu nsiko yali kagaali ate nga nakosooka n'obuuza mpitawa bakwadde eggaali otwala information mu nsiko twakozesanga kati tukozesa amasimu njoga ne London njoga ne Dubai njoga ne mu nsiko bakuwanga information ya mumwa ogitwala oba kusalako obulago babusale naye nga gomanyi kyomize naye ng'ogenda akatagwe ne bagamba eggaali yiyo n'otunudde eggaali gy'ogenda ovuga ne wogenda okuyita n'ogamba emmwanyi nsiko ebintu byolaba mu Luweero kati si bye byaliyo wasanganga emmuli zaakola ziti kati mukubo mwoyina okuyita olyo towulirayo kanyego towulira ki okujjako okusanga n'osanga upego ng'esala ogimanyi upego embizi nga yagejjeeti ati ey'omu nsiko ya mu nsiko zaafuuka zaalaluka emaze okulya ku bwongo lwaki tezigejja enunye ku bwongo agabizi gaali gawo olizosoga n'ogira gabo bansanze mu Jaasi w'Obote ezoka kwekanga n'ogamba yeegende naye kati baakutumye era nga okuddako beewunya obipita wapi omirudi ntya huyo mtoto atakuwa mkamilifu kyoliko bwe bakutumanga nga bamanyi tojja kudda anti biri oyinza obutadda n'okudda ate wali simu ejja kubuuza atuuse balinda kulaba ofuutuka mu bikayinje mu binankane mu bisikosiko nti awo omirudi eggaali nti ate eggaali nagitutte nagikweseri mu kisiko nze n'entambula nagenze byange awo n'oteekamu n'embiro otwala information olida oluusi olina grenade yokka yeekutaasa kati gwe gikuba ebyamankyolodde bagambe grenade ate nagikubye kakumbi kati twali ku tensioni olaba gye twayitamu n'olwekyo nze nsanyuka nnyo ba generals bafollowinga abamu bankubira ku masimu ne bagaa Jita bato banno kasita gojji kintu gw'okijjeeyo ffe twalemesebwa kubanga omanyi ebya security bayinza okulowooza nti omobilizing amalebo kubanga ffe twali bayeekera era notutya batutya kubagamba yali mu kisaka beba ab'ekisaka ekyo kyokka enamba ento wagijjawa nti beba n'ab'ekisaka agakale baatuwadde amannya mu majoomu agakale ab'ekisaka simanyi biki bakateera embunda baabo batumanyi tumanyikiddwa kyo kimu kati confidence gye twasigaza naye nga tuyita mu bulumi obw'amaanyi ennyo ekisooka ffe twava mu masomero bani abayita mu bulumi ffe bakaba baali abaana abato mu magye lino mujje eryaleeta President Museveni mu buyinza for one thing twava mu masomero bano abasiiga akazigo mbu tewali mwana gwe batwala mu nsiko
teri amasomero agasinga kati afande Jacob Asime brigadier wali awo yali headmaster atubuulire ani yamuga nti n'essomero twale mu nsiko yali headmaster n'ayingira ensiko n'agaba n'abaana okufiira wano bonna bayingira ensiko bato n'abaana bano bakakomba we bali ko captain we bali abamu abagamba male wali mu CBS yagamba nange nayingira nenze tuwamba sisi ali wali ko jenvuddeyo ko CBS yabitu yanga jita nze nali mu yekera naye bwe twatuuka wano ninga bagundi we bali mu SF mu PPU yo bali yo bichi naye obuuza kati afande Jacob Asime brigadier abaana be yali asomesa atulagayo brigadier tewali so njagala tuzeeyo ko imabega olunaku olwaleero kyenjagala ennyo na Uganda amanye ddala obulumi ba kadogo oba abalwanyi bwe bayitamu wansi eyo kuba nkimanyi nti bangi bagoberera mu maaso naye ne batadde amabega kutegeera kiki ekyali emabega eyo in fact waliwo bangi ababuuza n'obuuza bw'oyogera kadogo nagamba ate bakadogo be baani eriyo bangi abagamba essaawa eno mwali badde mukyanyumya ebintu ebyo mu nsiko mwagala tukuwongera tujjukiza byaliwo mwolesa butemu bwe mwalina mwolesa buyeekera bwe mwalimu bangi aboogera ebintu ebyo agala tuzeeyo kemabega kakati mukulu Kisubi kintu ky'obuuziza kirungi nnyo kubanga abantu baagala okumanya abamu bawulira ebintu ebibagaba bano boogera biki fe Museveni twamukyawadda abantu baffe baafa abamu obutambi buno tubukola naye tebaboogera bulungi kubanga bo balaba mu kirala nibagamba kalira aba Museveni yakozesa abaana abato kakati nze ngeranye mpulira wano omukyaza nnyo abantu ba Foronasa Mwami Vianney oba Matovu mukyaza Babakali omukulu wa Foronasa mu gavumenti eno ye General Collector yali muki beba group eri Tanzania bichi bayitanga Rwaka simanyi bichi kati oyinza okwebuuza President Museveni bwe bwaddukano n'ogenda ku ng'oli mu researcher wo bote ate echa wali Tanzania kyakutwalanga Rwaka mu Kenya ye n'agana ali noonya mirembe nze nalaba Uganda ebizu byayo bingi n'entandikirawo n'omubuuza kati bwayogera ku Rwaka kitegeeza atulaga nti ffe tugenda okugenda mu nsiko 81 86 ye atandika obuyeekera mu 72 kitegeeza era kyova olaba n'agamba nze abagamba nalwana luweero nze otano nali nalutandika dda 78 simanyi kuva kyamate kubanga gurupu eriyo nabo olaba babihanze ba Uruventino Rwaheru ba Blaka Mwesigwa ba Malibo ba Mongini ba Segu yabo kitegeeza ekintu ky'ensiko kitono nnyo gye bali bo baali batandika dda struggle nga balaba Uganda nti bwetambula si bwe yanditambudde kituufu oyidde abasenga ba mirambo baafa naye ndowooza kiba kirungi kati ffe tunyumya ku luweero gwe twayingiramu nga tuli bato naye naffe kitusanyusa okulaba nti tusoma ku mustard seed ntugamba this is Muzeeyi Museveni olidde bino bye yawandiika naffe ebitabu tujja biwandiika tugambe ffe twalaba kino kati ogenda kalaba akatabo ka Pecos Kuteesa ng'ate kagera simanyi sewing simanyi biki ng'ate kayina kagende mu Agoni wakatirima ng'ate bagambe lwaki kwatirima nto yayogerawo ate jita wano lwaki ayogerawo era lwaki yabuukawo olidde kati weewo naye ndowooza omwana omuto toyinza kumulimba omwana omuto gana amaaso gabanga kamera gakwata ate amatu g'omwana omuto gabanga gakamyu gawuliriza noga naye abakulu bali batudde eri bateesa biki noga kirabika batudde awo leero ne Muzeeyi wuli kasi mu mwali leero tetusula wano era bagenda okuva mu meeting aya mukuje ko ala fine phone malakise oba information mangu awo muvunje mayumba yote mugachome omusajja badde maitu campings wano wetuva tugenda tukuba ebyo tukuba muzoche netwocha kitegeeze ebidiridde kati nkuba neba kuba ne mutambula mu bitogo ne mukola kitwaita mu mbeera enzibu ennyo n'olwekyo awo wenyini wanjagala tugende muna Uganda asobole okumanya nti mu nsiko eno biki ebyo bye tuyinza okuteeka ku bakadogo oba muzannyo ki oba mirimu ki gye baakola mu nsiko eno kubanga ddala abantu balowooza nti mwali bato nnyo nga temulina kye muyinza kukola wansi eyo yensonga lwaki owulira abamu nga bagamba nti obwana obumu bwalinga buto nga tubusanga
abazadde baabwe baafa dda ne tugamba nti tugende nako tukakuumira eyo so oli abalowooza nti wali eyo ng'olya buli nakugoberera bugoberezi so embeera yali etya bwe twali mu nsiko nga batutte mu buyeekera kubanga si ffe twetwala eri yali mmundu n'amagye gobbo tetwagalabanga twali bato nga amagye ga ggwanga kugamba si mwe mwetwala abamu bagamba mwe mwetwala si ffe twetwala mu nsiko mwesalirangawo abantu abajja okuva mu gavumenti bagende bakube kabamba bayingire Luweero bayingire Bukomero bayingire Lukoola wa yonna Lwamatawa be baatuwaliriza otuteeka mu buyeekera ekyo nkirumako nyera ndeta nani na Wida Foundation George yayogedde ebibye yes bo baali bataka ba elders President Museveni agenda okugenda wa Lutamaguzi yanoonya Museveni oli yali mwana wa mwami President Museveni yakyala mu makaago teyakyala mu makaago gokka Kyobe tagenda ngako kunoonya Museveni nti sebooze mu Luweero nkwagala nnyo Muzeeyi Museveni yanoonya nga ba elders wanu singi buyambi President Museveni yagenda mu Luweero na bilioni za sente yali Minister of Defense wano yalinawo twera 12 zibamuwadde zize ngali wadi okuva mu lutalo Tanzania yazireka zi parkings olidde ennyumba ye Makindi otwaliyo ya Mukoddomi we yagirekawo yali mu buli kimu godown ebiki byonna yabirekawo olida ne mmotoka yamutwala mu nsiko teyali ya gavumenti luta yagenda leete mmotoka ngenda senguka olaba ndo za jitandika ne siasa waffe ngagenda kusenguka atuse mukuba mu famire ya Luyondo bavazala Lumumba mumpe ku mmotoka ngenda kwanjula bino leta byashi anti nkulagala inapo bano bannaffe boogera nti twogera ebintu ebyo byabakadogo tulimba twaga kujjawo obulimba tutegere nti nno entandikwa y'ekintu kino President Museveni okujja mu Luweero ffe twate tugenda kuba bajjaasi oyide bakitaffe bayina kayinja bayina emmwanyi bayina ebikajjo bayina buli kimu twayina emmere Luweero yalimu emmere era egyo emyaka 5 waliwo nawulira wano Sseddunga ng'agamba twalimanga emmere tulimira abayeekera bayina ebibanja byabwe balimira nnyo buye ani gwe muyeekera kyagamba twalima emmere ate nkya tulwane emmere yalimu mu Luweero abantu ne bakolamu omulimu mutwenge emmere bwe tuwamba tujja basasula esaawa zino Sseddunga byakolako kubawa milioni 5 mu banka babawaka mu kitundu obusatu ne babukuba omuzannyo oguli awo nze nkuletera abantu wane kugamba baabo boogere nkuletera badeddeko sente muzeeyi amanyi babawa naye mwe Luweero juzi genocide yatuuza olukiiko eyo Kapeeka n'ayita Maama Kaboyo n'ayita Sseddunga n'ayita Jacob Asimu n'abagamba mmwe ekintu kya Luweero ngenda kijjawo twatandika Luweero nga twakawamba Luweero nze simanyi ani yabaganda okugaziya Luweero mu gitwaye Rwenzori ffe twagenda Rwenzori naye waliwo Luweero chronic sector Semuto Bulemeezi wamwe Bowa simanyi wa ye Luweero gye tumanyi ani yabagamba nti paka Teso Anjina gyava Luweero triangle ekintu bakigaziya mu kigaziya sente nga bajja mu State House ne bajjayo babagana ye sente ze Luweero zigasaaki abantu bajjane wange Kapeeka tebafunanga n'ekikumi twabawente ngamba amanyi nti bano batabani ba Sonko bano batabani ba Kyobe bano tebafunanga kintu kyonna musasula baani genocide n'agamba Jacob Asimu genda nkoye report Sseddunga genda nkoye report njala mumbwire makasasula abantu bameka juzi nali mmende eyo omusajja n'agamba njala era kyakola byeso binga twali photocopying nenjala mpedist eyo nangaba nabo n'abantu nabawandiika naye manyi sente zaabwe baazirya ne balaga nti baafuna mu Centenary gye babbira mu sente yeewo obulenzi babbira mu Centenary sente bwe zifuluma panga babakubira amasimu nga kamunyezi baano nga zigenda ku banka ng'onyiga wali butaano kamu kitundu fomu wojuza yali atatawo genda ide kasebwa bali nyoba ile ddala lumu beekwata amatayi ekabwe empaawo je kiri ekintu nze jita nze ndiri saacha nze nagawano sina kyesimanyi militarire mwene ale mu generata bazanye emizannyo gyabwe oli nangana kaka tukoleki nga muzeeyi alina okusolovinga ebintu ebyo bakusasula obukadde butaano bwogendo zijja fomu n'ogijjuza nze nnyinza okutwala wali ku kizimbe kya UPC omuzannyo baguzanyira nani abikola era nange bali jita hana ne bajita gwa Jacob Asimu ajja kubuuza bingi ng'abantu basiya mu line
fomu bajjuzo bufaananyi biki bagamba tukuwa obukadde 5 tukuwa 3 bwe ntuuka okugyayo sente zange nina ogenda n'omuntu wanze ndeka akawunti ozijjayo ayimiridde wali nanti wulira akawunti gye mpaayo esente ne zigenda ku akawunti sente ziva mu president office nze mmanya dirwe ngenda okugyayo sente bwe ziva mu president office ziyita wano ewa Sseddunga ne wafande Jacob Asiimwe ne bazifiidinga nti bano baakufuna bonna nga n'amagye bwe gafuna pension naki ne bagamba pension yafulumye oba n'ofuna message kuki ku simu bisi bya message ku simu bano ne bakuba amasimu baba manyi be basasuddeko ate basasula abaddiru zaabwe engere bye nazanyanga mu magye ebya Agosti kati bali bamanya tuyina bano abantu bibiri bagenda kufuna ku luno kati mu kifo ky'etteka bali abantu abatuufu bafande ekyande bakashaka bali bawanga obubaluwa nti bwe tuwamba muleeta kano tebafuna sente olira ekintu kyeruweero nze bwe nkikunyumiza bakyatandika kyenjagala okumanya kiri kimu nti ombulidde process zigenda ewa fande Jacob Asiimwe oba ewa ne bagatukiri yalinge bano kakati ne bagatukiri yalinge wano milioni meka esente ezo baziteeka kwa account bwaba Kisubi ne zigenda ku account ya Kisubi ate ono ajja maje nga nino muwaako kakati bana abali mu department yawo bamanyi omuzannyo gwabwe era bamanya bano betulonze bafune sente nga bamaze nti zituuse nga bakubira bali akantu kayingiddeyo naye tusinkana wano era mubasanga ku mulyango wa banka nga bayimiridde bati teeka ng'olina okugenda kubanga agreement mwagikola tukuwa bukadde 5 naye tukuwa kamu kitundu nkwete y'abantu 10 bateeke wano boogere era ojja baleeta kubanga ekigambo ky'oyogedde nze ndirwedde oyiwedde akulage ne kaadi n'akapapula ke yaggereyo bukadde 5 naye nga yafuna kamu kitundu ndirwedde nze gitabyo kimu nkikoze mwati twagala kwonoona abantu era kyovula banagamba nataka comment yange afadde Sseddunga naye nga afadde Sseddunga byogera bituufu erudda naye ofiisi we bagyonoonye oyinza okuba siggwe kubanga bong'aka kati ntino Museveni yali asente za Ghost Soldiers nga siraba nga asayininga sente ku pepa wateeka waliwo bakitekitya abakola ki abakizanyiramu era kyobula yavaayo n'amaanyi alwanyisa ebintu by'amagye obubbi kati Sseddunga musajja atu Haji n'obuzeeyi bwe naluli wamuwire muzeeyi Kololo we twaliyo ne Namyalo nagamba dda Sseddunga anoonye bakadogo bange naye bwe kiba nti nno babonaabona Namyalo ojja binkolerako ate muzeeyi n'agamba nalagira LC mbu banoonye bakadogo LC enoonye bajjita olunaku lumu omanyi kati nze abantu ba muzeeyi bonna ofiisi ze njala nzimanyi ne bye boogera nga boogera ku kintu kya Luweero eyo eriko ebibuuzo bingi Luweero eyo omwami gwe bayita Yunusu Kakande mumanyi ndowooza muwandiisi wa president wano ku parliament oba ku bya finance oba ku byaki olunaku lumu bamukyaza ku CBS olunaku lukulu nga lwe tugenda mu Heroes Day nga bamubuuza abalwanyi lwaki bakomplaininga Yunusu Kakande yaddamu n'agamba teri mulwanyi yenna ow'omu Luweero atafuna milioni 5 era yavaayo n'ayogera ebyo balimba twasasula buli mulwanyi w'omu Luweero abalwanyi simanyi webalo ategeeza balwanyi kisimanyi naye nga baveterani bali eri bavunda talina nekikwanso kitundula nvunza bali eyo kakati nga mpandika ekipapula kyange saakuwako kopi mbineeka ne nnumba ofiisi ya Kakande njala mukwate ettaayi mugambe soma wano ng'ettaayi njikutte balwanyi kitubonaabona tuli mu mizigo lumwemwemu balwanyi kibe wawa milioni 5 nensangawo muwala nga alina amahips galigali nabino ebyabalwanyi twale wa Sseddunga bino Kamwali Kakande siyabi konzi yayogedde ku CBS waliwo abaami baali bangi abo ne baŋŋasebo ng'oyogeza busungu sinemugamba wano wootudde ffe twawambawo gwe wawambawa nina obusungu bwana ne muzeeyi Kakande bwogerenga ebintu wa president ebituukidde bwe balimba muzeeyi ife ntulooza Museveni mubi Museveni agende addeyo Tanzania nga tulooza musajja mukyamu katoli akwenaga Museveni gita mukambwe ennyo ku Museveni oba yamukola ki sina buzibu naye nkola nfu era omuwala yakomekereza ngobye ne mugaa kakati sigaza document yena nankubira essimu nti bitwale wa Sseddunga ne nga Sseddunga takubangana ku mundu bwabanga yakwate mundu mu nsiko yakwata erimu amasasa 2 oba ki esala fe twalaba abantu mu nsiko bannaduli abo natwabalaba nyinza okuga Nadduli bwe yalenga atambula n'akakumbi mu kikapu mumanyi naye mpulira ebintu byeboogera afane Nadduli oyo bwe yafuna obwa minisita nagenda mu office ne mugaa afane tuli balwanyi naye tulina ensonga zaffe nja bayita
naye saizi nakuba nkiiko ayalaba Kadogo bonna n'amaje lwaki tukyali bakopolo lwaki tukyali ki be bantu abalina okuvaayo ati first bagambe Abaganda b'eruweero bakola Abanarwanda bagende ewaabwe kibategeza Abanankole n'Abaganda tukoze tutya Kibirango tata wa Mpiimono David Kibirango baaliyo bagundi ba Prince Juko banze nalaba abantu betwawerekeranga eyo munsi basifaza seguyaba abantu bajjanga mu group ntubasirvinga emigadde etubatwala bagende wa Museveni be bali Abaganda betumanyi batulage ekiwandiko kibawandika ndi betuuka mu buyinza bano banafa Abankole bajja kuba bwe bati bajja funa ebitiibwa mu Abaganda ekiseera kino tugenda kuba bwe tuti mu Luweero teri yadde General Nogu bino twandi batudduka nivugamba Gino Gita tuli bakadogo tubuulire ekisoga mwererwe yasomesangayo mu ssomero aba kisoga aba katosi Baganda bonna bakatende embaziise bakatenda abale bali wano baawumula bo bali mu office bakola Bagita baluwa bwamugamba yagamba Gita nafa yafa twabadde naye kwali kusaaga kuli tebyagita si byakusaagira ya fe twali tusaaga ebyagita tobisaagira fe twali mu afane nalweiso mumanyi walawe yotamanyi bye mumanyiko nayogera bwati era nze nalweiso omuntu ndabweti atunula eri tayinza kujogera Gita nga kubanga amanyi Gita mu bulungi bwonna yansuzaako newerubya nemmere nga tulya wamu amanyi Gita kakati ebintu byayogera nawide byayogedde wakoze bunyi n'omukyaza ate omukulu n'omusima nagamba nti badizata muzeyi yakijjawo naye Gita olimba ne gabi abijjawo nze ngenda nnyo mu office z'abasajja abo za pensioni wa sina nze sitanga muntu government nze nagireeta nengende wo muntu ali konsa mugamba afane nze wano wesonga bwete ne bwete nina abantu 15 Bakadogo balwana tukoze tutya abana babona Gita wabakuŋŋaanya otya konze mbayina eno document tugitwale wa president ajja kuyita gwe bwatayita gwe ayita CDF banze bya president bimanyi olidde aba bakulu bonna batya muzeeyi naye kati ffe tuli strong white muzeeyi yatukuza ne tuleka bazadde baffe ne battibwa ku lwaki otwalwa Luweero ani yaluleeta Luweero abava mu government y'Obote kiki balabye ensobi z'Obote kati omuntu baddawo twagenda mu buyeekera nga tweyagalidde kweyagalira ogenda kufa luli olumbe ogende mulago bakuba empisa okusalemu omutima nze kunsalemu omutima anti nze sigwagala twagenda mu buyeekera lwa situation yaliwo ejja lwaki ey'abantu 27 ku kye baalaba abantu bagenda tukenda mugongo ku matazidde afande gundi mukulu Semwogere kati aliko Archbishop Cardinal Ismail Bichi agambe kale njala y'abantu 10 tubongere ku bajulizi bano mujje wano bateko bamukajanga Bagita jangu lete embazi olabe emisinde ejjo kubenna mugonga iki atu mugenda baba bajulizi bano bawaayo omulamu bwabwe lwa Bible namwe mujje tubalage obagende wakakande wali ogambe yes bamekala agalo ogenda mu ggulu kati olwaleero nganakola ekyamagero Mukama yaŋŋambye enjala y'abantu 3 kakande bamuleka wali ku kituuti bonna bakakumbi misinde kakande agudde eddalu kirabe kale erondooza Mukama awaate kati kakande bonaku tumufere sema tuge wawulidde eby'ettaka ebikenya baafudde bameka 19 temulya bonolya ku meto kulaba Mukama bakomekereza ja bantu baakutuka pasa bamubuuza nti nze Mukama yantuma abantu West South Africa yababo misota kati obo busumba kati nkulaga ekintu kyeruweero era nze omuntu wajjana agambe embeera yaliwo n'ennyonte yaliwo kubanga ekisooka baayeta propaganda mu nsiko mutuwa abaana tukomyawo Bwakabaka abane bagamba kabaka dda Gita genda lwaniriro tukomyawo Bwakabaka eyo propaganda kufuna money power kulwana lutalo so gwe okiriza nti president oba abali mu lutalo ebiseera ebyo nga bakulu abalwanyi oba abaana abalwana basabanga basabe bajimu mwezi baabo bakayindo tafire bapatiko komisa baabo bafande kayanja bali mu intelligence baabo boogere ekitufu kyali ki yo wira boogera nze ndabo ogena wafane na lweso gwo musima n'omujjamu ka information akatano tono netayinza kujja ekinyuzi kyali kitya yebo yatambula okuva ne Sinki Bay yali akuba bakazi akuma baana bakubiddwa yabatekako omunyo nalwe yisooyi
atubuulire bwe baava mu Luweero genda Fort Portal yatwala baki ebigere yabitambuza paka Fort Portal yes paka Kasese yes atuse Masaka afunya akamotoka ke yatandika nako ka pick up nkamanyi ka bulu yes n'akafuna ne bagabe ennyota n'afuna lankazeze yafuna ba lieutenant oba captain atubuulire yali akola mulimu kimunsi nze manya abantu bano twalwana entalo omulimu ogwoge gwantu mulimu era yakola Sikibe yafuna captain kakati nze nkubuulira mu nsiko nze waliwo n'abantu bemmanyi nga dramo z'emmere ziri wali ebidomola bino ebyagundi bino bya pota bye basitamu omusenyu ze soswani z'omu nsiko pozi muzeyi alina akapaasi kakati njagala omuntu aŋŋambe nti nze yafandika ndo tafire natambula n'eŋŋenda ekanzira okweta muwogo ffe twakolanga ebyo ne tuleeta emmere ng'abaami bateekawo emmere wali emitokoto giyidde kivuuvu kayinja biki bupoka biki nga bali bati bakola bati n'okwekweka beekweka bagira bati okusikayo ennyama tebamanyi ennyama gye yava ffe oba maliba n'ogamba mugende mu kitogo ky'egundi gye twateeka amaliba kubanga twagateekanga dwayiressoni mugenda otuuka ogasikayo nga gaavunda tekuliko yanaaka ne basalaasala ne tuluma amaliba tubeezeewo obulamu olira kati tulaba embere gye twayitangamu ate bannaffe ffe jakube lino ejje lyolaba terikyafuna chance batuuza wansi naye ffe time by time nga tetulwanye twalinga wansi wa miti bipindi batubulira omulamwa era njagala otuddize eddala mu nsiko eyo kubanga ne president bwe nalabako ku interviews yali akola abaana abato yagamba nti baali bamuyambako wali bamuyamba ki kumwalira kumufumbira ebintu ebifaanana bwe okuleeta omujaja ebyo ne interview yetambula eriwo ekiraga nti mwabaali abaana abato bebasanganga nga family ziweddewo babatwalanga eyo okubakuumirayo President Museveni njogera ye yonna mufa ye yatuwa erinnya kyeri yatuwa erinnya ly'abakomando ffe boolaba tetuli bantu bangu teri kadogo ajja wano nga muntu mwangu muzeeyi akimanyi kubanga bayogeranga 2-3 ng'ekyasi kyakulidde dda oira nze nenkaba amaziga gange kubanga ndowooza bazadde bange simanya kifo kyendimu simanya kumanya kubanga liri yalikomera kisubiri ensiko yalikomera twogera wano ebintu abantu balowooza nti byakusaagasaaga oba tunyumyamu bunyumya eri yali nsi ndala mu Uganda 2 lwaki oyogera buti twali mu Uganda naye nga tuli mu nsi ndala naye ate nga tuli mu Uganda lwaki oyogera buti lyalikomera ku bintu bifa abaana abato bye twasangayo bye twati tusuubira nze nali simanyi nti bayinza okukola lecture y'okkuba omuntu akakumbi tuyige kuba ye penalty esooka mu nsiko era gye baalaamirizanga sisi ono nassasi ekibonereza ekisooka n'endabako nga kirabira omukyalo omu waali kati mukulu mu magye muno ng'alagira nti ono asinye ebimerezi bya muwogo abye emmere y'abasiviliani naye demonstration balabire ku ye enkumbi emulye ndi balema kujja apa tigawuyo kafuni kibirabira twamulekayo lwa muwogo n'okwata embaata enjala ekuluma n'osanga ekibata kyeyo kitano ne bakusanga ng'omaanyuula ekibata tekirikani abantu badduka obbye embata ya mwana yinki konza aluwa kakumbi ne babasanga endiga biki eyo bizamu mpanga bintu balekanga nabo byataabuuka byabwe bityo omunyanya babakyaje embuzi mwagijewa intelligence yonna esinga yali yakagame bebatala kebawulirako nti enkola yatuuka nga tumaze n'okuwamba bakusange nga walidde ku nnyama sente wazijeewo wabbye n'omugazi ndi muganda nagenze wakojange katwe nampaayo omutwalo naso intelligence komera bagambye babbye ekintu bwekiti basanze jita musoka ali omucere n'ennyama iyi nze omuganda wano ninganga gwave ekigali sebo nga batusiba paka twave ntugabane tetulye ku bintu birungi kubanga embeera mbi ne musiko bekyali musiko bakusanga nga busanzi mwageze mu kimye emmere mumaze ogisima bakusange nga kubanga olusi batugabye ntumeketa ku bakusange emimwanga kuli kakeeru omeyiba kyakula emmere muwogo gw'otaasimba obanze mmekeseko enjala ennuma kakumbi bwe mwatambulanga ne mutambula ne mulaba kweri muwedde mu supu wonna musenyu n'obeere mabigeeyo ng'owooza enda yansaasa ne mpwira amacumu ne ganchumita
nga badwago bakuseeyo dda kakumbi kati ndowooza olabe Uganda ndala abantu babbye wano ssente nagamba president bateeka ku State Square bampita gita lujegere yange kakakaka katimba onoddamu nobba ebyo tasobola abantu babatwala mu kooti bwe bakuyita omutima ogulina ne babateeka wano mu maaso ga Ssenyonyi ne babuuza ebibuuzo ngolaba oli ali confident no if I forged now you take me to the court police jangu take him bamutwala ekibuli wafande magambo enkyasula uwe waka amamba ati ogalabi katate sanction ya America kati byebikyebyo NRA singa yagenda ku mulamwa gwayo nze nkubuyira mu maje ga President Museveni singa President Museveni yakwakola ebintu nga yakola Kanyankole brigadier singa ne bana general tebayinza kudda bya kisiro Kanyankole yawo bamukola sente za mesopo bwetwamala okuwamba wano sente zasangibwa mu bikitavu wano Kamaso banka biki sente bazijjamu muzeyi n'agamba sente zino ziyamba abajasi bange n'atekawo ezaalooni emitwalo 5 afande Kayanja oyo general nga yabikolako eri akayumba kalikola bebweru wa posta ku Bulange akali wali muzeyi we yasoka nasula naye nja kutegeza bakama baffe fenga bali mu Nozani bwe bajjanga neze motoka zabe Santana ziwanu 10 bikibi bisuzu pick up nga atuuka ne kiristi unity yange yene eri ku lutalo sente zaabwe zonna Kayanja zirete kanya n'agamba ategwe ka manager officer signing n'ateeka wano Topazi White Nile ezo zimanyize omanyanze nwa governor biki nga bakuba emikiri babeera mu mikiri paka kumacha beba kamisana 11 tukanywera nkayi bonna bali mu ttaka sente zaffe ze chataba kama baffe na tubimanye sente zaffe muzeyi yali asazeewo tubeere bulungi ezo ndeno waziriya n'afande Kanja mubuuza loni ziwatuwa nga tetwazifuna nti abakama mambe bazikimanga ne bazitwala musango gwange zinakola ogwange sente endala ne bazikwasa Kanyankole ne bamulonda nga manager wa amesopu ya NRA oba agenda mu nsi kigula bintu bikibwe yagenda okugula ebintu tufuna omusala sinyi 25 yaleta kawunda suti ya mitwalo 2 muzeyi n'amubuuza kakati eyo kawunda suti omwana oyo agenda jigula ndi ajambale ekyokubiri olese zine zaba pepe kale kakati oyo omwana omuto agenda jambala ye sente ziruwa tati omanyi bwe nafuluma ebweru simanyi biki Kanyankole katebe Fenehans Katilima katebe nze wava okujja yepange wali mu CPC manyi bantaliza ya musembeza era bantaliza bwe yavaako Katilima Specs mu mogezi w'amaje kulayije nze manyi bonna be bajja kuba nali nabo mbamanyi manyi omuntu waavudde okufuuka Major General n'omubuuza afande Katilima since 86 paka kati wavudde maje oyina yikaze ettaka square mile kyankwanze simanyi 5 obadde wali mu CPC tokubanga ku mundu wafuuka otya Major General nze gitalwanye ndi sergeant mbona yogera nyamaje wayogeranga bye tulwanye byoyogera bafudde 10 oyogera 2 oli Major General obwo bulumi je tuli kubanga tulaba twakola ne batusuubiza bingi fe batusuubiza okuva mu nsiko nga tulowooza bakama baffe ebyo boogera bye bijja okuba ku ground tebiriiwo bwe tugamba nti muzeyi tumubanja kino yakyogera mu nsiko kati myaka ameka muzeyi yali mulimba oba nabuuza kafande Kaindo tafire wali nanga yo mwana we toka fire iwe okiriyo gita konze fe tuli balamu oyagala ki bansi ba bichi bichinja compensation milioni 5 ngende nzimbira abana bange nateka signature yuka nateka ko bwati okay gita I will call you tampitanga oyo nemanya kati banaffe twalina bo mu nsiko fe twabavaako lwaki tukaaba erinnya lya President Museveni yaleeta obuyekera mu Luweero twayingira ku lulwe bonna ne muzeyi yali ebiranga ebweru baatujulizanga ani muzeyi yetu amesema nze nyizo ganti sinza kuita Museveni president muzeyi nze kyemmanyi kuva mu nsiko tumala okuwamba omwana omwana kuba saluti jambo jambo naye muzeyi tukubira saluti gwoliranka ki tanagabalanka nangamba nze senior kopolo yakwata section 2 nenswala mu nsiko nenzijako emitwalo 4 senior kopolo yeranka ye eranga ne mbuza abantu kati mu mwava Tanzania muzeyi yeranka ki nti yali officer waki ndanka ki nze nali mu record bakasaka bakihande bani bayi basalimu sale bane namba zobote ero liberation officer
salabako file ya muzeyi ngerimu file 2 teriyo NRA original officer 001 jemanyi kakati bintu miteke ebbali biri byali byakiyekera abo manyi kati ba muzeyi Museveni beba Fidel Castro bani bebebo bintu bankuluma nkwame bani bebo nabo baavuga ekintu ekyo mu kiseera ekyo kyabakolera era ali kyali lwekyo naye ffe tulina obulumi ebintu ebyatugambibwa mu nsiko tetwobirabanga awo nyine omuli n'obulumi ebyabagambibwa mu nsiko tembirabanga ng'abaana abato mu nsiko kiki kye mwakolayo twatwalibwa mu nsiko okukola obuyeekera bwe tukola teryali jje oli bwaga nti twali jje lya NRA nze mulabanga atategeera twali bayeekera National Resistance Army eyafomingibwa ne Lule nga chairman waayo General Museveni president ebisale yali Mr. Olira mu lubiri wafunira general ye ne lieutenant general okufukwa omujasi awo twajja ffenna nga tuli bayeekera era singa batwakane batukwata ensine zivuye n'ennyonyi ezirandinga ne tugamba buli amanyi nti muyeekera wali tubatwala gwate n'amabbe bali tututte ne muzeyi waffe ntumubuuza ate muzeyi Museveni kati batutwalawo gwogenza okwansalinga batutwalawa watuteeka mu bintu bino kutusibira Amerika kiki bandi tuyodde tuvudde mu nsiko tujjeko gavumenti yalondebwa batukutte era kyova twabeera mu lubiri ne bajja kola irregular army otufuuse je kyenjagala okumanya activities kimweze mwaliko nkyaziza wano abamu abanoonyanga emmere nkyaziza wano abamu ebyokunoonya emmere ebyokunoonya mwakola ki mwali mukola ki wabuuza afande Kulaije n'agamba etteeka lyali eri nga be babalanze Kulaije be babala n'ejjita tetwafa ku myaka regulation y'amagye ebeegi tebakolezi mu nsiko buli kimu ekyakolebwa afande Kashaka ekyakolebwa Jimu Mwezi ekyakolebwa Kaindo Tafire ekyakolebwa President Museveni ye n'avaayo n'agendako ebweru twakikola ng'omujasi w'eggwanga wetayinza kugamba nti bano banoonyanga mmere kyalinga kugamba nti please the Air Force mundulira ni kabalega nkuluma wa mmere kanziira ate gye mugenda siku lyasumbuusa kufa emmere mugyeta mufa ne muziika ne mugenda okulinya obusozi nga mufa ne muziika era badaffe bonna twabalekayo eyo lwakuba nti otalwerwe teriko coverage oshaba President Museveni juzi wakozi wano trek agambye lwaki amukola museum ye Luweero nasulanga awandaki yange yiyo mulongoose omulage kugamba talobereko structure nti lwakolebwa naye uwa bwotukali mu museum eyaffe ya Uganda oyinza okugamusulamu binyira olaba ebintu byonna bino ebyandibadde museum ebimu ebintu bingi ebyandibadde biba demanded ne biyingizibwawo museum netwa sente oyira naye uwa naye ekolwa nolaba kasajja kano kakawonawo ak'omugongo kaweta jambo sayo excellence kagamba muzeyi akawe basayo naye nebulira muzemba kati oyo kawonawo naye olaba akyateeka ekifaananyi ky'aba KR mu parade yawo uniform ze zaakutuka ez'ebbama naye era afayo n'agenda ebbombo afande mu mpe n'akolakola ebigatto bye n'abisiga langi ekitibwa kya KR kati ffe NRA bwe tukaddogo bwe tavaayo ani alikikola nkugamba NRA bw'otuuka ewa afande Kulaije akayivu yaffe teriiwo akayivu yaffe ya NRA yali agizimbye yali afande Kataabu nga mulimu owana oide kati owana atali mu nsiko yalinga yagezaako naye naye bamukuba tteke ali ku street omuwira ku impact omuwira biki ne kati namubuuza ne kati ndi advisor wa Luweero Triangle gyotali ndi nange nnonya kawoge wafande Kaboyo yowana kwa ffe bagita ffe twani batuzimba ekintu ekyo ntugamba ne bonna bakadeti bana abayingira mu masomero ne bibeerayo balabe one thing Uganda tejja kuba mu ntalo nga Congo naye waliwo abakyalina ekirowoozo nti tulina okuddamu tuyiwa omusaayi be balowooza tukaga Uganda yo yakusimulako bigere kabaka crisis wagirabe yawa eyegundi eya Lubiri batwala Muteesa nga kaguddeyo so jita ntegeera Jehova nekyoyogera mpulidde ogambye wambadde njagala nnyo okumanya nti mwenga bakadogo
kiki kye mwakontributinga ku lutalo luno. Lwaki nkubuuza nti siraba nnyo we muli nga ddala babakoonako nti mulina kye mwakola. Kye twakola. Lwaki nkubuuza naye ekirungi ogambye nti afande Gimuwezi kye yakola wakikola. Nakikola. Afande Otafiire kye yakola nakikola. Omusirikale yenna kye yakola nammwe bakadogo twakikola. Bulumi ki? Kubanga ogambye nti mulina obulumi olw'ebyo bye mwasuubizibwa nga tebituukiriranga. Mukulu Kisubi mutubeera mu nsiko eyo abaana abato baatufulira ddala nga ewuwo bw'olina house boy. Owulira? Naawe oyinza okulaba n'ogamba gwe Mase vaayo gwe kani genda okola ekyo. Ofevalinga mwana wo naye ng'oli ani yamuzaala talina bazadde be era lwaki ali awo. Kyova olaba abazadde abamu bagenda bagamba nonze bwe nfuna house boy bawusigaalo mutwala equally with my family. Ng'omwana wo. Era nnyinza n'okugula keke ne njiwa housegirl omwana wange n'esimuwa lwaki kaalye alina ennaku yamutuusa okukola bino ne byakola wano omwana wange tayinza bikola. Omubaku n'aba biki genda okuta ekinaabiro ggwe lwaki omwana we muboggolera. Era abazadde abategeera nga jita kisemba ne ŋŋamba naye kaakati Yesu obadde wano emyaka gyonna kati ogamba oyagala kumala kukola kiki oyagala okukola. Nti obusente bwompadde mpezaayo emitwalo 2 mbadde njagala ngende nsobole emmere. Wa nti ntandika otunda ate obeere ku muguudo ng'otunda matooke kale nkota mmeka mbadde mbaze enkota 3. Kale nange nja kuterako enkota 3 kuba kyekiri mu mind tojja kimujjamu ye kyalowoozeza obwabusigalo bukomye wano oli bwene. Kaakati ekintu kyobuuziza kintu kikulu nnyo Mukulu Kisubi. Mu nsiko eyo mwatulugunyizibwa. Twatugulunyizibwa Saabalenzi Saabawala. Nze nnyinza okubuulira nti abawala b'ensiko ffe ng'abaali abalenzi abato twalaba ebintu bingi bakama baffe baakola abaana abawala. Ng'otunira omwana omuwala noga kweri abamu weebali twagala tukana nga bambali mbuto twagala tukano nga abamu babazaddezaddemu abaana ne baba igno walinga nasazi wuuyo baana bana yabazalira babazalira nga tutuse Kampala n'embuto yagamba twatuuka e Kacumbala nali lubuto lw'omukulu omu naye nga nkomandika nga sergeant n'olubuto lwange okiraba twatukana nga tulina omukyala gwe twayitanga Naalongo yoba yafaana okufa kati yazala tujja baana 2 yabajja mu mundu nenkugamba mu nsiko abaana abawala babayitanga dry ration biscuit nduguponjo fenga obulenzi tulaba abantu gayi ono bamuyisa wano ono bamuyisa ano ono mwamambaza kikabuuti ono ogamba what is this tuli ku dry ration bibiti dry ration emmere enkalu ate evunda so bwe bakiyita omwana omuwala emmere evunda kifuuka kiti ekyobulabe bw'oba n'akawungako mu nnyumba kavunda kati mu lutalo lw'ensiko abawala kale abawala mu nsiko bali dry ration biscuit njala bwekuluma kati fe abaali abaana abato naye era President Museveni yamala kuvaayo bwe tuva mu nsiko abawala basookera mu lubiri afenda lw'eso oyo we yali abeera naye nga naye byamusobera takyalina control buli lwaggulo katutuuse wana abaluutinga bumotoka bonna abakulu mu lubiri namwebe nakanjako ate agenda okusanga tata afandi gundi yatutte ogolola muwala nga ate aseeruduku afandi jeno lienda na muntu fulani wonene namatovu ekyali awo amatokera kubagana byasi paka president yavayo n'agamba nalweiso ba officers bange ng'okimanyi wali n'omukazi n'ogenda mu nsiko kubanga abasajja baali bakulu abamu balina abakyala omukazi yenna anaava mu kyalo n'andoopera mbu wawasa abasirikale bange eyo matiriyo ya gavumenti nja kuteeka ku muti muzeeyi nga mukambwe nnyo olire muzeeyi byakolanga lusinga baali tebakkirizibwa kuwasibwa owasa mujasi ekibuzibu ki omusirikale wa gavumenti si muntu omusajja wa gavumenti si muntu obadde ki jita
njako extra form jo kujuza majengo gena kwa so mujasi nze nina buli kimujita I'm going to format it genda kunasanje kuletire njimanyi muliko dizi joino okujuza ngo gena kwa so mujasi olabe na mat condition nziri ninga bamuwasa anti awo chali was twatu chali mu byantalo president Museveni nga respecting everybody omwana omwala yenga inabwa amutwala mujasi wa gwanga kadogo mujasi wa gwanga zojja kunitakolala mu yo nkukuba ekyasi kubanga fe bali batubya kintu kirala nnyo fe in training yafe yali ndala tumanyi muzebi yatugamba bye bituufu omujasi omuwala tokkirizibwa kwana mujasi muwala erere efujjo bali kolanga olusitali yali bwe mujasi omuwala mujasi omukazi kwana mujasi muwala ebanga lepu omuwala n'omusajja otegizaaki omujasi nga mwana muwala omujasi nga mwana muwala ebyensiko byali bya order olane malaya bwotukali omugamba ha nagamba kiddemu omujasi omuwala nga totekeddwa kola tosekeddwa kumukwana kumutwala kumwebakako kati ebyensiko tebyaliwo okukwana order kakazi kato ate yakafuluma wano nti tena wewe kuja hapa wewe nayingira wali kwe gango olaba nogamba what is this fatwala ebintu bingi muso tebabyogera ebyongo obisanga munsiko banchimanyi bagenda gamba ulira jita byayogera byaliyo nabakulu bakimanyi abana abawalamba kuletere nze mbayina bagaye batukulusanya nafe twayita mu bulumi ngabawala afanya lweso yatuka ku kizibu gatachana kyakwogera namwe abakazi baba kulusanya bani mwabasajja atife bakadogonga fe kadogone nga kaswiti tekakoteka nunibwanga nako tulaba bulabi muzanyo tulabanga comedy kati atolaba kye kyatuwaliriza okuwasanga tuli bateera myaka 17 ne tuwasa etugamba owayi osanga ina ku mukazi ali privilege takola bulinzi takola kibamutereka mukawe wewe wako na bidi wewe kuja kwenda kwa duty ile gita wewe bachi wewe kwenda kwa mama yako no gamba netuzalazala era nze gita botambula n'abaana bango yizo gante baganda bange wabazalira mu nsiko nawe nga tuwambye kakati mu nsiko mukulu kisubi president Museveni yamanyi obulumi bwaffe betwayita yamanyi baba subiza ki one thing obulumi omulino president Museveni yennyini yatuka n'agamba bwe tutuuka mu Kampala ebizimbe byonna ebirungi byaffe ekitasoboka tikwali yona naye si yayina Secha usezora basiza president Museveni ekyazivaamu gita nenziyingira wakuba mwali bato buto yanti nga tuwuliriza oyiranga taata akugwadde ki naawe omwana wo omugangira ko kyakagali notakatwala era akakubeeba ne taata kabayike kange kaluwa nasanze sente zinnafuluma nze tobingambe ebyofuluma sente za kagali kange kaluwa nenkya tata paka sebo tokaguleta aze otwala mupira mpola n'okagatta egaali yo yino njikola egaali yo yino njo omwana ngaakola ki kakati fe twasubira batugamba musonga abaana abato kubanga batukunganyanga kadogo yote report pale nolaba omuntu ngayogera bwati namutunulira ne baba yimbisa ne mukube engalo zino zituka n'okumyuka ntugamba ndatulabedanga tulinga batuse Kampala kati kati bwetwamala okuwamba tanko afande musuni mwetueleze wona ngaya nini wewe kuja hapa tuko msituni mboko iri mwatugamba nga byatikate byamboko obango jukiza ki kiri kati nga ekintu kyowulye kyokusoma yes kyava mu nsiko kiri ku agenda tulina okusoma ekintu kyaba na Rwanda ogenda kyava mu nsiko nga batuuke Kampala bagenda waabwe kyatuukirira ne tubayambako ne batuuke waabwe itali kibi ekyokusoma bwe kibanga kituufu baagaba kadogo bonna basome twasoma tetwasoma kubanga wali toyinza kusanga palatuni y'ekiseera ekyo ngerimu abantu 28 abakadogo bali mu 14 kati 14 bagende basome 12 bagenda okuba n'olutalo yikondere yatuteeka walirira nakwata RPG naga mutoke kwa basi toka fucking wewe nani anasema Jesse nasoma goga yudite gava mu byalo gasomye gava maje gobote eyo chance yafa tunenye Museveni aba tunenye ikondere ekyo kyali kugwe n'ekibinja kye walimu erira obakunganyiza bakadogo bonna ikondere kyoyogerako katunenye muzeeyi ye ya implementinga naye bakomanda ne bagamba nti ki tekijja kusoboka era lumu kanomu
obaka kulungo bani nali ngena mukwate tayi zisibatya zoyogera no sense wone nkulaba nenkupima apima mu bwente nenga na sikusobola kati ngago mukubi ebikonde nenga kano ne mugana afande wasoma ka date fetwabona gwe jita omanyi gwe jita yogera nnyo mwagana n'okusoma yasomera mu kadogo baba leta be bali gundi be yagamba baba leta nga abana baki baba kulu talwana ngako banji majawe emmanyi neka mizigita ne mu kadogo kati yalowooza okuba mu kadogo yalwana monso bwaba mu kadogo n'agenda kadeti Lieutenant Kano twayogera ebintu awo paka kolokolo mulu yajja akola mu budget afande Gundi Magala jita atani yakutawanya omanyi nange sebe banda banga jeno ne mugamba afande wuna ngamba mbu twagana okusoma kati yembiranye eri wano mwagambye agenda kunsiba namubuzo oyine komera mugala okunsibira kali batusanga chichi huyo jita anasema alikata kusoma kati atukubira kereze mbu teyasoma kubanga kiruma kisubi yoyogera oluzungu lwawo nze lwa P6 lwakuba kati ate ya advanced sale eroti naye mugamba nambuuza jita wali mu unit ki basemuju bani bonna balina ebibinja mwe baava olira badibya bansereko bani wali mu kibinja ki nali mu kyalumumba Sadi Alpha Mobile nagamba afande samani nsonyiwa mukadogo twemanyi tetu omuntu ebamuyitanga nga yogana ekibinja kye bwe bamuyita 57C bwe bamuyitanga 19C bwe bamuyitanga 9C Bugema tetwawirako Sadi yaluma teyasindika muntu n'ogu twali mu ntalo pirika Kano n'engamba bamwambulemu ennyota nangamba gwe mwebera mu kibinja kyange gwe nkusiba gwe kwanza sirikola nayo nintambula kubanga olina saluti yange tayinza kugifuna ate tali gifuna bwe bulumi tebamanyi bulumi bwayitamu so bye baba subiza tetubifunanga tetwasoma senga nasoma n'abasoma tutukembuya nze ntukembuya nalwa akugenda wekka gwe nkubira gitajangoza bagenda kunzisala mu lulimi kugambe oyo kadogo ogende wakula ije kugambe oyo kadogo uliriza sitayensa n'olugalo lwanu wakyusewo n'ekikoba kinsaze jita kakama uyu kadogo uyu bakyali eyo nenvi nze zange nteka mu pamu siga munendayinga jita kuba kenabadde ne General Lweyiso era twabadde twogeramu nangane tekyali musirikale wansiko nangamba naye sisubira akyali kopolo basajenti era nagamba nti bwaba akyaliyo kyetaaga okwetegereza tugende bombo kakoza gye bali yali escort wa afande Kirenzi juza abadde ne kodiri nafa wali kolokolo abana b'ensiko bonna Sergeant Major Sergeant Muwonge wali arapiwe bombo Sergeant yena n'omugongo gwakutamaguti namuga naye Muwonge wetu bisula wono ogende wamwe n'olima ndi ate munnaye nagenda bwentyo Sergeant bajita tufuse ba general kati abulwa kite baba umuzi muze no batya one thing they can kubulire President Museveni kwa agreement yensko yagante eri mwana yali kadogo alijibwa majerino ffe tuli banjawulo bakulaje tebabimanyi ffe twogera Yesu ziroza gitaka ebintu byayogerwa nze mmanyi ne wenda bisomanga mu nguniza abalwejema all kadogos they are not supposed to leave this force until bwafa that's basanyuka nanyo ne bakuba ne saluti gita yafudde ne batirekayo muzinga ne gukuba tusanna kubira gine mizinga gyoboolanya ffe twakola ine gwanga liyimidde okulwa bakadogo twakola kataba twali 13 oba 5 twena twandibadde embalala walewo ideko batali ya bakadogo sesholeko yali wa P4 yayingira wa myaka 9 tata bamukuba enkumbi ekyo bokibuza seronjo jagamba gita alimba tata wasebu bamutaddi paka sesholeko bamuteke kalabba agambe tatange mwamutta mwamungamba agenze kyabanku nakati achacha abantu ze zali password ku kyabanku kabuyi kanamulimi nemwe muliwa kati follow za tuli bantu twisted kati no twandi President Museveni tumugantu akakuya ku kye misana nawe sebo atutese ensonga za tuwe yobudde ngabe wabadde abasuubuzi gitankubuuze mu State House wampalanka yange muzeyi najambala bangamba wafa ani yagamba that is open criticism go abituyigirizanga ani yagamba nakimukaza
bagambye ndi mulalu ani yagamba bakama bajja bameka paka yambulira omuntu era mumanyi yamulimba ndi mulalu sebangako muguwa ddalu sigenda kako bano babaita kai strategist ka butabika ba doctor kati abakebere emitwe psychiatrist kecho anti kirimu ebintu bingi obigambo tebitegere ogamba bugambi butabika kale butabika muzeyi nakimanya nti bamulimba ne juza akizeemu ekyankwanzi banimba omwana wange yafana ina mulabye ku bifaananyi bino ebintu president abiraba juzi mbadde Entebbe naye gwe gito butambi tukulaba wano SFC bonna nga baseka busesi nengamba mbadde manyi mugenda kunkwata ate tukwata byogenda naffe bituyamba uliko wagenze wa Museveni wagenze wa Museveni ngende no mu kibinja kye waliwo mikwano gyange eyo mbaga teri mandaka oli yampadde omutwalo bwe natuusaawo nengugulamu essaati tulabwe nyiridde mutwalo naguze essaati ogolosya mugase kateri manda gwafana bibinja bye teri manda kati ate bogana ngenda mu nuupu gita no tukwagala nnyo ale genda ogula amanda nuupu kanga baana tubakanga neze nyizo kwambala ebimyufu naawe ekyamanga kyalo kakati byasubizibwa tetubifunanga bwe tukoza amajjo okufa na mukaaga lankaza ffe tuzifunanga medo tetuzifunanga gomanya abaana bonna benni tekulya na mudali nasazi yekago batwalawa ne bakukusa ne bamutuuza bali ku tent ne bamuwa briefing tokkirizibwa kwogera ne muzeeyi yaliwo n'ono wa munuupu ono akulira abazirwanako mu nuupu waswa ali n'omuddaali yafuna naye nga nkalakata mbungende wa namugamba nze gavumenti ekyaliwo gye naleeta alina omudaali ye baafuna nti bo baali wano wankoko transport biki kakati nonzo olumu waliwo bangi abagamba nti kituufu muyinza okuba mwalwana era mwakola kinene nnyo etafaali ddene nnyo NRM weyimiridde naye bakyababuuza nti emyaka 38 mwakalaba kati okukaaba mwakalaba kati okulajana nti ebbanga lino lyonna mubadde mukola ki President Museveni singate yagenda Luweero tetwantegede nti waliwo NRA kiba kitegeeza yali ki yalina ekkalaayi n'omwiko ne fuutiruula olira okuzimba ki NRA bana basajja bonna byagala bali bajasiba obote ye bateekamu ekirowoozo Lubereza namujja yamujja Lutaya namujja ekitugumu n'aleeta Simanyi Hande n'aleeta Simanyani ne bagamba tulina meeting wa era bali bamanyi meeting bagenda kunywa chai naye baatuka n'abagamba tugenda ku mission tugenda kuleka amasanyalaze tugende mu nzikiza ali lwedde ngayala masanyalaze wali yabagamba wazi kakati omukulu ayogedde Minister of Defense gwokola ki ye yakuwa n'ennyoto gende Tanzania ogende ogisome era teri yasigala nagane bona osigala ojja kubanga otuyambako mu bintu ebimu lwaki olese kino okusinziira ku kibuuzo kyenkubuuziza nkireeta kubanga ndaga wali olira lwaki emyaka 38 gyonna gita mukumbonyabonya kwonna nakuba ebirowoozo byaddayo emabega nenga bwe twali mu nsiko President Museveni kayindo tafiire gimu mwezi baani baatuyigirizanga ekintu ky'open equitism bw'olaba ekikyamukola ki ffe tuli ku mulamwa ffe tetukyukangako sijinza kwambala green nkya nyambala yero nyamba nze ne yero lekankuba nze naleeta NRM nesambala nga yero lumu nembera mu Balakisi Koboko omwana ayambala sati ya Besigye oyo n'ayambala yero owa Besigye ne bamuteeka mu komina ne bamugoba mu magye nenga mukoze kyaki bw'oyambadde ki oliwo NRM watu yambadde ya green ya maje nti huyu amefanya mbaya ne mugamba oli kano wa maje kati fe green wano ya DP mwe mubireta nze simanya mu maje mulimu ebibiina tuli omuntu ogu ye yasanze tisatu wali naagigula ne musanyusa yala kwambala kano we gwe n'omuteeka mu kooti maaso n'omugoba mu maje wana ye mulwanyi ye gwe ayagala kati amaje awo bagaleesemu divide and do gokikoze naye waliwo basupporting omwana nti bagobye waaki ne officers mwe bali yes bwe yamba de abesi yajjeko Museveni ye mulwanyi gwe muleke ne bamugoba maje ne ngambe ebimuka tebiriyo mulese ebintu bya politics mu maje
politics gwe batuyigiriza ng'amagye tumumanyi. One, open criticism, fight corruption. Bw'olaba ekikyamu kyogere, kabe officer bino ebintu bya president Museveni yatugamba nga muskonze nkyajjukira. Officer yenna ne waba akoze ekikyamu bamuteeka ku muti. Kasanku twamulekayo, bakuba waaki enkumbi. Teyali kwa 27. Ani yagambye ove mu kampu ogende bwayise adui najja n'atukuba obadde ogenza tesa n'adui gwambalaze ekkubo piga muntu pa kati Museveni kati bye yayogeranga ffe bye tuliko tulowooza naye yaba yatulimba kati twaga tutuule naye muzeeyi kadogo wuuyo oyo wamuwa milioni 2 tebabimuwa tebakuwa ni muzeeyi natambula n'entambula gwe nze nakuba Jesus ranka yange giwampa eruwa sefari ya jinyima sekitole kwa mukaju chairman nga njogera one by one wali afande kaini rugaba agambe yoyo chairman wa bakadogo Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.